ng'otaddeko n'ensi za Africa ezimu enzikiriza okutendeka abasirikale abagenda okununula eggwanga lyabwe singa wabaawo cause. Eno ya certificate efuniddwa okugenda okugyawo cause. Saagala giraga nnyo kubanga bayinza ogirinnyamu eggere nga bagamba nti ntandiseewo engeri y'ekibiina ekyagala okulwanyisa Uganda, naye nedda. Ekibiina tuli bakutandikawo amagye ga Uganda People's Army. Uganda People's Army ly'eggye erigenda okutendekebwa okutandika okuddayo okununula Uganda singa akalulu ka 2021 kalemererwa. Singa NRM singa President Museveni akolawo akakodyo konna mbululu nabba akalulu ekizuuka nti kabbiddwa, tuli bakozesa tugenda ekisoboka. Bannayuganda abasinga bannange bemaze okwogerako nabo, nyina bannange bemanyi abali mu magye g'omu Europe, abali mu magye g'omu America n'ensi endala eziriraanyawo. Twakaweza omuwendo ogw'abawera 200,000 abakkiriza okusayininga, era tujja bibategeeza gye bujja. Singa Uganda egwamu ensasagge mu kulonda kwa 2021 tugenda kukozesa amaanyi okulumba Uganda. Nangiride olwaleero olutalo ku President Yoweri Kaguta Museveni nga kadogo omulwanyi eyalwanako naye Saabalwanyi Gomita Saabalwanyi Gomita Saabalwanyi si mulwanyi, yatendekebwa mu buyeekera ku hit and run. Akeera nkya n'akuba emukono n'adduka n'addayo emunammanve, n'akuba enammanve n'adduka n'agenda ebbombo ng'ayita mu buwanyiwanyi. Talwanangako muyita Saabalwanyi, talina lutalo lwe yali alwanye nti ali front line mundu ku mundu, akubaye mundu ku mundu. Olutalusobolera lwamulema, talusobola, yayita okujja buyinza yatoyisa bagayita firimbi y'amancholo. Muganda waffe yabadde ku TV ennaku eziziyise, omwana Bokisa Musisi omulwanyi gwe mwalaba omwana yali mutendeke musirikale, bamutendekera Kenya, yali mujja musirikale mu Kenya ya police, ate n'amala n'atendekebwako mu magye ga UFM agakali ag'omugenzi Dr. Andrew Kayira. Yayogedde ebigambo bingi nnyo ebikwatagana ku ngeri gye battamu abasirikale, naye tubiinako obujulizi bw'amaanyi ddala nti omuntu eyali omuduumizi eyakuba abaana abo abaali mu weema, nze kamwa koogera nali nyina wendi era nkimanyiko obutereevu lambalamba, eyali omuduumizi mu lubiri ekiseera ekyo olunaku olwo lwennyini abaana lwe baakubwa amasasi yali omugenzi General Kazini. Omugenzi General Kazini ng'ali ne Lieutenant bamuyitanga Lieutenant Kamalade, Joseph Kamalade yali ne Kazini be bali mu kikwekwete ky'okukwata abaana bonna abali mu abali mu UFM ne FEDEM ne babazingako ne babassa mu lubiri bamale babakubira amasasi mu weema. Abaawonako we bali Musoyo, waliwo n'abalala babiri be tulina wano mu UK, naye nze kamwa koogera I witnessed it kubanga nali siri wala nnyo. Bwe bagenda obbakuba olubabakuba bwe bati nali makindye mu barracks. Nali makindye ku barracks bwe batutegeereza nti waliwo abantu bwe bazinzeeko bwe batutte mu lubiri okugenda obadisaminga magye okumala okufuna lipooti nti bakutta amagye. Nali makindye ndi mu ekiseera essaawa ezo we babakwatidde abantu abo, mbadde makindye mu barracks. Era barracks ye makindye biseera ebyo wabaddewo tubadde ne suicide gwe bayitanga suicide. Afende gundi yabaddewo ne mukama wange omu gwe bayita Captain Gaira Godfrey n'abasirikale abalala basigadde. Ebiseera ebyo ne Kasirye Eggwanga yali waali ng'alina waali ennakulabye, era amawulire bagenda oggwawo batukwatako nnyo, buli omu n'asituka n'adduka okutuuka mu lubiri ne bagamba nti babadde basazeewo okwekuba. Baawa lipooti nti abanyanya be babakubye, basala ne bakola amagezi ne bakwata abasirikale 15 abaali abamaze okuwambibwa abasajja ba Lutwa. Abasajja ba Lutwa 15 abaali bamaze okuwambibwa bakwatibwa ne bakubwa amasasi ne basuulibwa wabbali. Kazini n'akola lipooti nti n'abasirikale abo be bakubye abasirikale ba UFM abadde basibire mu tent.
yakola statement eyo negenda ne wa CCO era statement eyo ne muzeyi afande Kano retired Kiza Besigye agimanyiko afande Tunyefunza agimanyiko naye bulungi nnyo bonna baali banyifu tebaki abamu kubo tebakisanyukira nnyo naye nga kyali mu plani ne olw'okugwawo bugwya mawulire ago kyabanyiza nyera kyabamalinsa sagge kakati ate tuvuddeawo nakyogerako ddakaate ne mbabuulira nti oluvannyuma lw'okukwata Kampala twasanga Kampala amagye ga National Resistance Army gasanga Kampala temulimu musirikale n'omu sijja kubalimba nga abasirikale abalala bwe balimba osseeko ne afende Kasirye Eggwanga musajja omukulu Omuganda Munnayuganda omwana wa kintu okulimbalimba n'asalawo okulimba eggwanga eggwanga Uganda Kampala ekibuga Kampala tekyalimu musirikale n'omu omunyanya ekibuga Kampala bwe bayitanga abanyanya kamba abalala bataaliwo bannange ge gaali amagye ga Uganda National Liberation Army omwali ejje lya Tito Okello Lutwa ejje lya Bote eryali ejje ly'Obote baali bamaze okudduka mu Kampala abasigadde nga bakwatiddwa bagiddwako ebyokulwanyisa amagye ga Kayiira agayitibwa nga Uganda Freedom Army agakulirwa ekibinja kya Kayiira ekyali UFM Kololo Semitiview yali yawambibwa dda emizinga bagibajjako dda Lubiri Barracks yali yankwate ng'emizinga temuli bagikwata dda ejje lya Kayiira lya UFA baali basibuka Muyenga abalala baali mu gye bayita Kisisiita abalala baali Mukono ewali ekibira Dekabusa nga mulimu amagye yayina brigade namba eweza abasirikale 888 namumira ku lw'ejjinja era omwo mwalimu amagye amakambwe ennyo infantry agaali gakulirwa brigade commander gwe bayitanga omugenzi Benjamin Kasuku in fact bwe bamwettira bennyini oluvannyuma lw'obutategeeragana waliwo wambaawo okumanya nti yabaliddemu olukwo okubatunza Museveni abamu banyiiga ne bakola olukwe ne beefuulira brigade commander waabwe Benjamin Kasuku abasinga obungi bamumanyi ne mu kugwana mu C-box yabaddeko ng'ayogera Jogo babadde ku Kyoto nga bakolako interview bwe muba mumulabye ab'ekyoto ekyeyo mu Uganda mumubuuze oba amanyi Captain Benjamin Kasuku eyali brigade commander waabwe bamuttira Mukono ekyagwe Namumira oluvannyuma lw'okuzuula nti yali abakola olukwe olw'okugenda okusala endinga amagye camp yaabwe gye bayina ekyagwe ne NRA oluvannyuma lw'okutta oyo ensasage yagwawo y'amaanyi aba NRA olwakimanyako obukodyo bwonna bwe baali bakozesezza okugamba Kayiira nti basse mundu wansi n'amagye ge gonna basooke bakwate wabeewo olukiiko olukwatagana ne gavumenti bakamanda ba National Resistance Army ne bakamanda ba UFM bonna baatuula Kololo mu kifo ekyekuusiifu ne basalawo nti bonna bakolaganire wamu era amagye gakuŋŋaane n'amagye ga UFM nga tegannaweebwa kifo we galaga galina okweyanjula gonna oba emakindye kale buli gwe bakwatangako eyeyanjulanga bakolanga omulanga omu ku National ba UFM Army abakulu ku ntikko mwalimu Major General Hussein Ada ne mubaamu Major General Hussein Ada ne wabaawo Major General erinnya ligenze nja kulibajjukiza ye yali akolagana butereevu ne Salimu Sale oteekeko ne Tunyefunza okwanjula amagye gaabwe geegatte wamu okwegatta nga olutalo okutuuka mu Kampala twatuuka tewaliwo musirikale munyanya n'omu magye ga Kayiira ge gaali mu Kampala ne feddemu ekyo tekyasanyusa nnyo bakama baffe aba NRA olw'okuba nti basanga ng'ekibuga kikalu ne basobola okwagala kyabayisa bubi nnyo kyabayisiza ddala bubi nnyo naddala President Museveni bamala omugamba nti ekibaddewo Kampala bagikutte naye ba UFM bagikutte kale bannange ekyo kigambo kibi nnyo kibi ddala ekirala awo nvuddewo kati kangende kukuttibwa kwona omwana omuwala yattiddwa naye bannange temussa mikono abantu mwenna mbakubira omulanga
temuteeka mukono wansi, temugwamu maanyi. Olutalo bwe lutyo bwe lubeera. Singa mubadde mu lutalo lwa mmundu ne batta omujaasi, muba temuyina kussa mikono, muba muyina okugenda maaso n'okulwanira olutalo. Ekintu bannayuganda kye muyina okukola kyonna tukungubagira nnyo mwana waffe oyo yafiiridde obwemage, mukazi wattu yafiiridde mu lutalo era tagenda kwerabirwa emirembe n'emirembe. Kale tuli basanyu nnyo okubeera nga aziikiddwa mu ddembe, aziikiddwa mu bunnamungi w'omuntu n'agenda mirembe. Naye bannange kye tubasaba bannayuganda mwenna abasinga obungi obuzibu bwe mulina bwe babayita ku programs, okujja ku programs okulaba ekigenda mu maaso, temukifaako nnyo okusinga mwagala nnyo okugenda mu midigido. Ekintu kye mulina okukola mwenna mbakubira omulanga bannange mu nsi gye muli n'abo abali e Uganda abali wonna, mukendeeze ku kye bayita okunywa omwenge n'amasanyu. Tewali ssanyu, tewali ddembe. Nga Honorable Lutamaguzi bwe yayogera n'atugamba nti bannange mwategedde muddayo tewali kisesa mu Uganda today ekikusanyusa n'oseka. Mukitwale ng'ekikulu. Teri kitutwala mu masanyu kugenda kucyakala, kugenda mu ndongo, kugenda mu kkuba endongo, kugenda okucyakala, kugenda mu bivulu. Ebivulu byonna mubizire. Bannange mbasaba mu buntu bulamu ababeere Bungereza, ababeere Canada, ababeere Sweden, ababeere Spain, ababeera wa America, mulekeraawo okugenda mu masanyu. Amasanyu mugaggalewo, okujjako nga omuyimbi azze n'abagamba nti azze kuyimba essente zigenda mu nsawo ya People Power kuyamba Robert Kyagulanyi mukozi ya kununula Uganda. Ekitali ekyo temukkiriza kuddayo kuyingira mu ndongo zonna, dansi zonna, abayimbi abajja bonna mubafuumuule. Mulabye munnaffe munnayuganda bamusse, Soomu yasoose, Yasini Kawuma, Radio Moze, Bobby Young. Omwana gwe battira ku pikipiki ne bagamba yamwokyeza olubuto, oyo bonna bafa mu kozi ya People Power. Mulabye be batandise okutta abantu. Muli bavubuka muyina amaanyi gammwe, mulekeraawo okunywa omwenge. Bajja n'okutandika kati okubateera obutwa mu mwenge. Pulaani y'omusajja ono atagadde nnyo, abuliddwako amagezi. Abasajja bano tebalina gye badda, batagadde nnyo. Batandise n'okukola pulaani ey'okutandika okussa obutwa mu mwenge, babattisa obutwa, slow killing. Mwegendereze nnyo ebyo club ze mugendamu, bajja kubateera obutwa ku miryango, buli akwata kagende, togenda kufiirawo, naye ojja kufa in due course. Bamaze okulabula ku bantu abaabwe. Bino endongo simanyi ya Lady Kenzo simanyi Eddie Kenzo, bino ebya Lehema Namakula simanyi Lehema Namakula. Kati oyogera kule muteeka ku gundi ne muteekako badonizera Balehema Namakula. Lehema Namakula ogenda kuyamba ki? Omutunuulire ku gundi ku social media ulire Lehema Namakula simanyi yafumbiddwa dokitani, simanyi byakola bitya, n'osiiba okongo oli otadde okwengalabiyo. Kigenda kugasa kimbulamu bwo. Teri mu Uganda temuli mu ba celebrity betulowooza. Celebrity ali luddawa mu Uganda tewali. Omulimu gw'aba celebrity kulaba ensi yawe bwetambula n'okuyamba abantu baabwe. Abaana bazaala mu malwaliro basula ku ttaka, abantu bafiirwa abantu baabwe, abantu balina mmere bagoba mu mataka. Celebrity tebakyogerako, bakuba miziki gyabwe na kufuna ssente kwezimba. Ebyo byonna mumala biseera. Ate mbajjukiza bannayuganda, bw'obusente bwammwe mubukukulire. Mulekeraawo okugenda mu biduula, mulekeraawo okunywa emyenge mugisaleko, mukendeze kulaba obulamu obujja. Temujja kulaba mu nsi entangaavu nga temuli ku mwenge. Museveni obukodyo bwe kunywesa bbaala, buli agulawo bbaala bamwaniriza okukamala mu Uganda. Bbaala ku bbaala ku bbaala ku bbaala n'omwenge. Kati bagenda na gusala ebbeeyi kubanga okulonda kunatu gye tugenda mu maaso. Ekintu kye kiyitibwa omwenge mu kigummule. Obusajja bututya. Honorable Kyagulanyi yatugamba bannange obusajja buno bututya okusinga nti mulabye. Olwaleero mu kuziika tebuli nnye nayo kubanga babagambye mugenda kusiikula ekizibu. Alabye ng'abantu bayinza okuviiraawo ne babaluka. Temuddayo kugenda mu bidongo, temuddayo kugenda mu mazina, babalitagetinga kugenda mu ndongo babakwate.
bajja kusibako ne mundu babasibeko ne kimuli abayunga section buli omba muyunga aba basajja si basirikale Museveni talina musirikale mutendeke yagenda mu academy n'asoma n'amanya amateeka g'ekisirikale ngaffe betuli omanyi obuyinza bw'omuntu ye mukama we yagulira essaati n'empale n'andawe yajoyambala esente w'omusolo n'omuyisaamu amaaso bw'otyo mulaba abasirikale abagenze eri okubba ababbi ba gold babadde bakubaganiddeyo amasasi waliyo RDC alege Butombu simanyi bamugamba investor ava mu Saudi Arabia asasula $9 million $9 million ng'azisasula yazibwani era ziyamba ki daba mubende bwafaanana gye batandise okubba gold bagifudde nga Congo ensi yaffe bagenda gifuula Congo babasiibya mazina babasiibya mu dansi babasiibya mu Eddie Kenzo babayimbire baleema namakula nga bo babba ebintu bya Uganda mulekerawo gena mu ndongo musalewo endongo baki bulabula bufe mumanye nti Uganda kati eri mu lutalo mulabye omwana oyo afudde bwe bamusseemu engeri mwenna bwe mugenda okufa bano bonna ba Eddie Kenzo ba Kasalini kusaasira ba Bebe Kulu bonna bagenda kufa batyo oyo Bebe Kulu kitaawe bidandisali munansonyiwa sandyagadde kudda kwabo naye kambaddireyo kano bidandisali yakolera Museveni buli kye yeetaaga bwe yamala omukozesa n'asuula tayagala kumanya musajja yalwala kataafe singa bidandisali teyalina sente ze nga musajja sente ze nkalu singa mufu naye yejjanja balwa sente kululwe yewayo n'ava mu gundi mulaba abasajja ba Kigongo Alhaji Kigongo kakati tujja kujirira okumanya nti nga bulijjo Fred Lumbiye bwatubuulira nti Kigongo si Muganda munnalwanda era ekyo kikulaga bulazi omusajja tafaayo ku kifaayo ku Uganda tebawa kabaka kitiibwa tebalina gobawa kitiibwa Kigongo talina kye yali avuddeyo n'ayogera ekikwatagana ku kutiibwa kw'abantu mu Uganda nagenda Fred nagenda naye musajja mukulu yeyita Muganda naye tavangayo kwogera ku kigenda mu maaso Prime Minister muveeko naye Vice President sekandi akeera nkya n'awuba empale naddeeno nadde tayogerangako okugamba President Museveni abantu ba Uganda bafa bannayuganda bafa ekyabaleeta mu Uganda kikikuuma ddembe ekyatulwanyisa lutalo kubeerawo abantu ne bafa bannange abaana bangi nnyo abafa miliyoni emitwalo n'emitwalo bonna bafa mu koze abamu battibwa bwereere emirambo egimu tegiziikibwangayo nasanyuse nnyo omwana oyo bwe yazze okwogera ku gundi abaana be yali nabo mu kibinja baayogerako be baatwala eggulu naboogerako dda ku mikutu gino excuse me abaana b'amagye ga Kayiira ba National Uganda Freedom Army bwe twatuka mu Kampala baabasindika ekitigumu gye bayita ennamakoola baali bawera ennamba ya 808 battalion namba 880 amagye kwakomawo nga 200 oba 107 abatone abawera babatirimbulira ekitigumu ne babateeka mu sula mazzi ne babateeka mu container ne babatugiramu era nze kamwa koogera bwabanga waliwo mu Uganda ebiseera ebyo mwenna mujjukira bwe muba muyina omuntu gwe mumanyi eyalinga akola mu mawulire katabo ka mawulire ke bayita The Citizen akatabo ke bayitanga mu Nansi yaba kayitanga mu Nansi mu mawulire ge bayitanga mu Nansi gali ku kizimbe ekyalinga ekibiina kya DP yali office enkulu ya Democratic Party ku Kampala Road awo kumpi ne banjogere nakiwaliranyewa Kampala Road kumpi siwala nnyo ne Central Police Station waliwo ekizimbe kya DP awo ng'oserengeta wansi mwalimu amawulire ge bayita mu Nansi nali ne kazini eggulu n'ensaba leave nali pajimu mu district ne suicide nali mu 41st battalion battalion gye bayita ya 41st pajimu gye nava neŋŋamba mukama wange nti njagala genda ku holiday njagala kufuna mu week neerwaza kufuna way out era okufuna way out banzikiriza ngende okufuna okuddako eka bampaamu live ya wiiki emu kubanga twali tumaze eggulu ebbanga ddene bwenzi kama wekyandeeta nalabako abasirikale ba UFM nabalaba nga babasibya akandooya babatuza abalala babatema babasuula mu mazzi babawa obutuwa bisikiti baffe babateera mu mazzi babafikire babankali babateera mu gundi ono spirit gwe bayiwa mazzi ne bambawa nti banywe nga bali mu container babasibye
45 degrees gulu mumanyiyo container zine zamani abazirabako coffee twayinanga birole nga bazita land train zaliroleza coffee nga zona mabati containers mwe baba bassa ne enkalamata ne batta ne batandika obbawa amazzi nga bagayiyemu spirit amala bagafusemu nkali ne bagenda nga bafanga emirambo basuula mazzi nalabako n'amaaso gange bwenti kyekyansabya n'ensaba ngende holiday era olwatuka natuukira mu Kampala ne ngenda mu kizimbe ekikya DP n'endaba akatabo k'aba munnansi bw'abaawo omuntu amanyi abaali balina abakola mu katabo bakyaliwo we bali abantu tebafa abantu basigalawo balamu akatabo ke bayita munnansi yali akakulira n'abaali babakolamu babuuza omwana omusirikale yajja nga yeekuweesa saayagala banjasanguze naye nga baali bakimanyi nze naleeta amawulire nti abaakayiira babakutte bonna babasibye babatigumbula batta omu ku omu Gaddafi lwe yajja mu Uganda nga babasibye nti bakutte bamateekwa babayeekera akatabo ka Citizen ako kamunansi bwe kaakuba ne kabyogera Museveni yalagira mangu nnyo abantu abo babazjeyo babateeke mu kisaawe bamu ne babalongoosaako ne babatereezaako mulimu n'abamu badduka bali mu Amerika abalala bali luddawa then kwe kubajjayo babalaga ne Gaddafi ne bamugamba nti bakutte abayeekera abadde bakwata balwanyisa Uganda naye gaali magye ga National Uganda Freedom Army UFA nze nakola whistleblower I was the whistleblower ne babajjayo eggulu ne babaleeta abamu ne babagabagaba mu nkambi endala baawonawo naye nga abasinga obungi bakama baabwe abakutiko bonna baabatta abatadduka baabalekanga baabatta nakati naye mulimu abamu era gye bali abalala bali mu Europe abalala bali mu America abaasobola ba officers abamu baakwatibwa bonna onani agambye Lutaya Julie. Okay, if you happen to read my comment, please, Njagala AK-47 10. Don't ask me what I am going to them for. Okay, oyagala AK-47, AK-47 onogikolera ki oli luddawa where are you oyagala AK-47 era ojagaza ki bannange kyembo babulira tulina olutalo ne Uganda. The next generation mutegeere kyenva mbagana okuddayo kunywa omwenge n'okubeera nga engalabi muzizze waka mubeere fit abatalina mulimu mutandika okunoonya obulimu bwe mukola abali mu Uganda naddala abali ebweru mukuume ssente zammwe temwejjaako ssente mubeere ne ssente muzikunganye bino bye mwepankamu bye muzimba mujja kusanga ebuzimbe babitutte ettaka bano abasajja be mubakkiriza Museveni waddamu n'afuna gundi amaze okulaninga lesson ate si Museveni kati kubanga Museveni tagenda kubeerawo kati a driving am hose Museveni any time far from now nabagamba utatuuka 2021 tagenda kufuga Uganda 2021 azimbira mutabaniwe kubeerako Museveni byamusobedde kati akanveewo mbabuusa ate Museveni ekimukawanya ne Rwanda President wa Rwanda Kagame kyamugaza ensalo tayagala bannayuganda kugenda Rwanda Baminisita ba Museveni bonna abanyankole batumwine bagundi bonna babbye Sam Kuteesa babbye ebintu mu Uganda bonna baagala kugenda Rwanda baali batandise okuzimbayo bakoze improvement ebintu ebimu Kagame n'abikwata n'abuuza bino by'abaani ne babimanya n'abagamba kwe kuggalawo ne border Museveni yamukabira ddala n'amugamba tujja Rwanda muzeeyi bwe Uganda bwe bigaana Kagame Kagame yagamba Museveni nti gwe Fred Lumbi yababulidde jjo yabadde mutuufu simanyi gyagajja naye nga matuufu ddala first class Kagame yagamba Museveni bw'oba oyagala okujja Rwanda jangu ggwe Muhoozi Janet ne bawalabo full stop sirina muntu yenna gwe njagala Rwanda mu gavumenti yo okujjako nga omuntu ajja Rwanda ajja kusaba bwa refugee emundu yalina gireka ate teri muntu ayingira Uganda kati security operator yenna teri muntu ayingira Rwanda na mundu ne Museveni Kagame yamugamba bw'oba ojja wano e Rwanda wange emundu zo zirekeye Uganda ojja wano nga civilian kwe kugala bode ekikakusa bode kyemuli olwaki oba mulowooza nti bannange balimba abantu lwaki Kagame agaana okuteesa ne Tanzania ne Kenya ewa Kenyatta kyovula ba Kenyatta tebaagala kumanya ezo story bati okubulira Kenyatta bati okubuulira Magufuli Pombe bati okubuulira aba Ethiopia
aba Egypt Cairo okuteesa lwaki Kagame ateeseza Angola zensi zitali mu mateeka bali abatemu Mozambique Angola ani eyo yonna Gasiya lwaki gye batwala ensonga zaabwe okuteeseza lwakuba Museveni tayagala baliraanwa aba East Africa bamanye yayagala okukola immigration okwegatta ku Kenya ne Tanzania tabaagala bamanye kye bava batwala ensonga zaabwe wagundi ensonga ezituuza Kagame ezamugazaawo boda yagoba buli Munnayuganda tayagala ina mundu wuwe government operator yabagamba nti oba oyagala okujja Rwanda jangu nga refugee osabe refugee status naye tojja wano nti otugamba kuba babeera mu Uganda bonna balina endagamuntu Bannayuganda ate abamu balina kadi z'e Rwanda era oluddayo e Rwanda bwoti nga bakubaka bakujjako endagamuntu y'e Rwanda yagoba Bannayuganda bonna ababeera mu Rwanda yabagamba babeera mubeere wano nga bakozi bali registered era bamanyiddwa kati Kagame tayagala kataka waabwe n'akamu okuvula yabagamba nze wange sikyayagala rubbish gwe mwaleta yamanya ekiva e Uganda Kagame yali akulira intelligence ya Uganda amanyi buli mubbi yenna mu Uganda mu buli mubbi yenna mu government yagamba Museveni tondetera babbi wange ze najja kutuula I came to rule my country n'okutereza ensi yange tondetera rubbish era kati kyekirembiranye eriwo Museveni amugamba please Kagame tuyambe Abannayuganda bataamye baagala kutugoba Number 1 tayagala sali musale uwe okujjako ng'agenze nga refugee ng'akuumibwa amanyidde ne waali ate abalinze babba essente zonna bano mwesigwa baali babbye essente oyo minisita wa IT ani yabadde akoze gundi e Rwanda investment zonna baazikwata kati bali ku bunkenke Museveni alowooza kuwamba gavumenti kati bapulaninga kukola lukwe bakwate Uganda bagambe nti nga bwe bababuulidde bagezaako okuwamba Uganda bakwate ba minister bakwate ba MP bemukaba nti eyo n'abadde ali enguzi ono akola ki babakube makomera mulowooze nti ebintu birungi then mugambe gavumenti bagiwambye ne Museveni bamukutte naye nga yeekwese oluvannyuma ddeke kakodyo Museveni takyalina bulamu yagenda talamalaako waba kyali muwangazi Katonda nsonyiwe obulamu bwe singa tebatemudde mutemule takyatuusa myaka 3 mulwadde nnyo ayina ebirwadde bimuluma buli wamu wonna botafiire mulwadde nnyo ayina ekyenda kimuluma oyo tafiire mulwadde naye anino kano katubono bonna abo tewali musirikale wa Museveni mutendeke bonna bayeekera bamanyira abantu noddira omusirikale noddira otya Sabiti n'omufuula Inspector General of Police Assistant Inspector General of Police Inspector General wa Police takyayogera Sabiti yayogera abaana abasirikale abasoyo omwana abasirikale kati bemulaba mu Kampala bannaye ekirala kambabuuseeyo kino abasirikale abali ku patrols goberere ezikeero goba buli lwe balaba Honorable Kyagulanyi ng'avuddeyo agenda okukobaako kyakoze patrols zonna ezigenda ezimugoberere zijja kubeerako baamagye basirikale ba military police okuva e Masindye tekuli wa police aba abatomera abantu abakola effujjo bonna bavugeze gundi si ba police ba magye basirikale ba military police be bakola ebyo mwe muli na SFC bannange kyemba kubira omulanga mwe nabali mu Uganda mufube nnyo buli we mubeera mukufuna amasimu mutandika okukwata abantu abo ebifaananyi twongere okukola obuwagizi mukufune ebifaananyi tubyetaaga okutwala mu United Nations tufune Omwamurafu International twagala okutwala Hague ICC mubakwate ebifaananyi twafunye license tukkiriza okutendeka abasirikale abagenda okulunula Uganda singa okulonda kubaawo mu 2021 ne kutaba kwa mirembe tutunulidde mubeere bagumu bannaye mutunulire mu 7 the victory is here tulina victory batuwadde obuyinza okutwendeka amagye oga Uganda agagenda okunula Uganda certificate yino batuwadde obuyinza saagala giraga nnyo bayinza okukola okutandika okubiyingiramu naye ne mukama waffe twamugambye kyamuweddeko era musanyufu nnyo Honorable Kyagulanyi naye yatugambye mugira mukakkana era tulina okulinda mwenna mukakkane abalooza ku by'emmundu abakola 2021 tebayigenda tumalawo mukakkane mutuule olukulonda ku ggwe bekutaba kwa mirembe that's the cause plan B ate plan B yaffe bwereme abasajja be tekyali atusobola
generation mwena muli baana bato musobola okuba emundu buli muna Uganda asobola okuba emundu tujja kubatendeka tuddeyo mu nsiko tulwanitse Uganda yaffe tugize ku mirembe tebabalimba tebabamala mu maanyi tebatusobola bw'obusajja bwonna bw'olaba obumu buva Rwanda Mozambique Kiagabe Burundi tebakolagana abannanga Abanyarwanda munansonyiwa Abanyarwanda bajja mu Uganda tuyina famire zaffe z'abaana Abanyarwanda betumanyi abaana Abanyarwanda betwawasa betwafumbirwa abalala betwabawasa twabazaalamu abaana mwe bali munayo abajja naye Abanyarwanda abajja mu 1997-8 Abanyarwanda bazze okuva mu 1996 bajoze nnyo Uganda ne batumanyira ne batulinya mu kamwa bakina Sabit abSFC abo bonna be mulaba mubakube ebifaananyi bonna tujja kubakwata balina endagamuntu z'e Rwanda neza Uganda ovula Kagame yabagoba yagamba abasirikale bo badde okuwatwala okuva e Rwanda sikyayagala n'omukudda wange okujjako nga ddanga civilian ne tumuterekayo yayina ye ne concentration camp wa ino bateeka amalo basunsulamu abategeera n'abanyekyo bakolera. Kagame is very organized, that man. Takyayagala takataka era yagamba yetaddaka yagala kutereza nsi ye atekeko mu basewo gwe bana abataddewo kasita abenga si ye maybe whatever it changes or change. Kamba buuse abasiba abantu mu Kampala abatta abantu basirikale ba majje si police mugireke bafe njala abalala tebakyalya na mmere bali bubi nnyo. Police si yetta abantu abatta abantu bajasi bano banange ekirala muyina okuyiga self defense tewali teeka ligana muntu kola self defense omusirikale okwatakinga bwati mumukwate abantu naddala obusirikale wa police kale bwaba mu kyambalo tosobola mulwanyisa kubanga oba omenya amateeka naye abantu ababeera mu civilian nga kati bwe nawulidde nti sipapa simanyi oyo omusajja sipapa kondo nadda ku bantu n'abazanyira ku mumukwate mu mutuge mukwate buli ajibba civilian mu mutuge muyine eddembe okuba civilian ne muttirawo omuntu atayambadde kyambalo ky'amagye omuntu yenna omusirikale abanganga nga tayambadde bu uniform mumukwate mu mutuge please. That's a self defense tugenda na kyogerako mu nsi yonna. The Amraf International twa report civilian clauses abajja okutugumbula abantu nga tabalaze card mumutte ne court zijja kuwoza bajja kuwoza mu court abadde talina uniform ate abadde atugumbula abantu talina kwejja mu operation. Omusirikale azze mu operation nga wa police ali muleya alina okwambala badge ebeereko baseneri abalage card yani n'ebino bye babatiisa ne babakuba mu abali muleya mubakube mukwate emboko mutandika okuyita namwe ne batuni mubakube mubattirewo koyo si papa n'abaddako n'abamanyira abasinikira amannyo nabano ba local defense mbwa babeera muleya mubakube. Teri omusirikale alina okukwata abantu mu riot abeera mu police mu uniform police balina okumakinga ne police bambadde uniform ne mwogera ne muddawo bannayuganda mwenna guno omulembe omuzibeera temuli mwenna mulinga nkoko nzungu twabalwanirira ensi yammwe ne tugitereza mu line kati mwate temusobola kwerwanako. You are still looking for us to do again. Mulina okuvaayo. It's not a war. President waffe atugamba Kyagulanyi tulwane naye tulwane na ddembe. Yes, eddembe mubeeramu self defense. If you are attacked n'omuntu ali mu uniform no ali muleya mumukube. Baloya bawozewe bali bajja bawoleza. Mukuba omuntu yenna ali mu uniform bannayuganda temuddayo nyoma muntu kukkiriza muntu atali mu uniform ya police oba ey'amagye mukwate mumukube. Steke negisigadde mu gikube ettaka mubasale mubaliye menyi malume kasitaba nga tali mu uniform ya police nakwekanta go si papa bwe nawulidde ade si papa mumutyako ki wadde alina pisto mumukwate anakuba bameka ateko omunaye mukwate pisto yenyini mumukube sasi kwata pisto gimujjeko malo gimujjako gikokingo gikube sasi kwata pisto bote ogikokinga malo gikokinga then ogiskele mu besas
pistol gikwata boti no sika then no kwata trigger no kuba mubajeke mundu nzanti munda babanenze ndi stand by nze buli wembera wonna ndi stand by. I am a man of action. Sizanya sina gwe ntia sina gwe manyizi lone de kamundi ngwako kalampenge ze kalampenge wapita kalampenge Museveni tumuwadde chances zimala era chance jaina yena inayo chance mu ya kalulu bekagwa that's it. Tukyali bavubuka tukyalina embavu twali bana bato bakadogo batumanyira ne batulwanyisa batuyigiza obukodyo bwonna sobola okutendeka ng'omuyekera sobola okutendeka ng'omujasi w'eggwanga omutuufu bano batugamba mu people power batulimba abo mbo bakubira batya Kyagulanyi salute Kyagulanyi tujja mukubira salute ayina amajaga ge wegali tuli force y'amaanyi ate force ya Kyagulanyi esinga yonna basome tendekebwa Europe na America aline jerry special vakwabo babalimba temutirira abantu temuti abasirikale kubatisa tisa je tuli n'abalala je balibye mulaba nganze nze wali abalala 10 nganze. You are not alone banange mulwane lutalo temutirizibwa tebabatisa tisa oyo mwana yafudde mu mulabi yafudde muzira yayambala ovuro n'agenda n'agirira kukuba abakyala batononya abeewayo mu abasajja muli mbumoli ate nkubira omulanga naddala abantu ababeera mu Europe abantu ababeera mu America muli eyo mukaaba olw'okuba mwakola obuzimbe bwammwe mu Uganda simanyi nyina akayumba kange nzirayo ku Christmas wolololo swadde gwe n'akawuta mutama ojja keera lumu nga baakatutte bano abasajja babbiere ebyapa byokudda mu land office byonna babirina buli we baagala batwalawo waba jajja mwe wabulu basima gold wabasima kibatwalawo ettaka we bagala batwala tebasobola kulemererwa. Balamusiza nnyo baganda bange muganda nge Lukongo ankulamusiza nnyo mu America Fred Rumbuye nkulaba naawe mwenna batumira Susan Nabali Lutaya Julie saagala kubamenya amannya abannange kubanga naye mbasaba abantu abasinga muli mu Kamoli mulabye omwana oyo lita yewayo ali mu Uganda n'asalawo n'agamba babanzita kafiride afudde muzira era tugenda kuddamu baziika buto olutalo luwedde olutalo nga lutwambadde engulu abaana tugenda kuddamu baziika mbuzira bafiridde gwa olutalo bafiridde mu lutalo mwabe panka mu mwesa ku Museveni talina gwayagala mu na Uganda fena twaberanga ne Museveni fe twamutundulanga n'envunza mu nsiko twabera naye twalyanga naye twakola naye buli kimu kyaliwo naye twaleka nze nalina buli kyenjagala nali nsobola okufuna okutuusibwako buli kintu naye nalaba nga bansosola era mu ngeri emu b'endala era one day nandi wakufa singa saabaviira plani zaabwe zonna bazikola nga tuwulira plani zaabwe zonna bassa abantu nga tulaba from day one nga twakatuuka Uganda mu 1986 olutalo lwakagwa wet nze banteekako nali mu intelligence banteekako okutandika okubeeka kasiri eggwanga kyamala amaanyi ne ngamba ate kati kubeeka kasiri eggwanga mbadde manyiye mukama wange nti awo ino mubi kumanya kikyali ku byakola buli omu mbega wa munne Museveni bwakoze okusula government Museveni government ya Uganda si yagiwamba yakozesa aba Sam Kuteesa yali mu government yali akola ne Bobote balwa kasisi bonna ruzira abatadde lwa kubakuuma ku bantu bakubatta naye bonna yali akolagana nabo Museveni alimba balwa kasisi bonna bali mu move Museveni government ya Bobote agisudde mu lugambo pokopoko yakolesa batitokero luto sibe basimwe musose bannange ne titokero luto yali akolera Museveni yabakosasanya olugambo lugondi lw'ekiyekera ntugenda oyo na pokopoko yajjanga nga wabulimba Museveni yakolanga direct ne batitokero ezo 27 guns z'abagamba alimba. That's a lie. Neno film gye bakola efilimu gasiya film abantu abakampala balwanisa Uganda bafa dda badanfe bangi bafa abalwana bayiwa omusayi gwabwe bangi bafa abalala baliye n'enkuvunza z'abali atabana tebasoma mwalabyo yavuddeyo wa UFM wadde yali wa UFM lwaki tebayambibwa is a veteran bwana nyiga enkyajja agenda tta abantu 10
bossa abasirikale bwe bava mu lutalo babakolera gundi rehab ne bagenda babeera rehabilita bali mu nsiko bali basiba abantu batta abanyanya batta bakiba rehab omusajja oyo yatutwala mu nsiko okulwana twali baana batonzi. I was 11-12 years old after my father's death and I used to fear not death. Kungamba genda kukuba okubeera ole sigirinamu sekendi lole abanyanya yiye ejja n'envayo nenjikuba omuzinga obutatyamu n'akamu babeeranga eri beebase beekwese mu nsiko abo balwe beeyita abalwanyi batumwine otafiire babeeranga mu kava baavangayo nga waliwo mawulire gegazze n'oyo Museveni talina we yalwana yalimbalimba abantu okukola strategy yakolanga strategy naye nga temuli pokopoko yakozesa siasa gwe bayita siasa yagulirira yakolesa government yonna yakolera buli musirikale buli Museveni yagenda okuva e Tanzania abasirikale abawamba obote okumujjako abalutwa bonna baaliko ne Museveni yabayitangamu n'abategeeza n'abagamba bwati olutalo lwe twalingamu tewali olutalo lwa kulwana byalinga byonna bipange emundu zalingawo eyo na katonga gobogerako katonga mbakubanga abanyanya tewali abasajja bajjanga tutegedde era okumanya babazinga twazingako bazinge ne tubakuba ng'olwedde eri batuneguliddeko dda nti baabo bajja. Museveni yayinanga call twalinanga communication n'abali majje basali musala bonna balina communication n'abali majje galutwa ngera babuulirawo nti owaye nti elole yina eresa abasirikale nkaaga ejje kute ku lw'emitiyana mugirinde wano bwe wati olutukawo wennyini mwambushi mugikube ate olusi lwaba kuzinganko obuzinzi bonna we bati n'emmundu zaabwe alukagamba yakozesa 27 gun alimba ekabamba gyagamba gye yalumba tewali kabamba kyavaayo kyamagezi ekabamba kulumba kabamba sikwe kwawamba Uganda abagiwambya abakoze pokopoko n'abasirikale balutwa n'abali mu gavumenti ne ba collaborating obote lwakasisi yasibanga n'obote nga batesiza wamu we bati naye nga information agiwa Museveni lwakasisi lulangalanga lwanyarale bali direct communication ne mukaguta alimba yalinga tagwa cover Tanzania wanga alimu communication na Uganda n'abasirikale Salimu Sale yayina abantu abalala bonna mu majje Joy gundi muwezi afende Jim Muwezi yali mu police yali majje yalina majje communication izo na radio communication nga bakyusa call bazimanyi olubuchubuza nti bakyusiza code nga babuulira tewali bali kuyisa muva kyovuye wanambu yayise olutalo lwalwanibwa mu myezi si kijjo olwambira olutalo basajja ba Mozambique balwanira emyaka emeka Galanga yalwanira emyaka emeka bona yabatta Museveni yatta Galanga asobola era yafuga South Sudan yaba collaborating ne batingana abatekamu kano n'abatekamu kali n'ababulira kano n'abakubyoki obukodyo bwa kiyekera talwana nga kola utalo front line nti akuba omundu okuva kyovola abaddawo ne bepanka ne bemanyi balimba tisatisa abantu ne batisatisa mbusimayo Uganda temanyi Kenya esobola okuba Kenya ng'ejijjawa Uganda teina capacity okuba Kenya muza Kenya olw'okuba teeraga bino byabatendeka byaleeta abasirikale n'abatendeka abalagira ku Facebook bateeka social media mbu beegezaamu mizinga beegezaamu biki ebyo nawe baleeta ebimundu byebola bayina ebimotoka ebimu kya Korea yabawa ekimotoka bakikubamu ogundi emu ne kisiikira kasiya talina majje gaawo ge yeepanka nago speech abo bonna bola abeekyanga beekyangira bule obote yayina wana amajje obote yayina crack unit yakola crack unit enejja okuva e Nakasongola nga bakambwe n'aleeta special force balinga abapoliisi nga bakambwe abasajja abateeso n'abakalamojja n'abaki naye bonna twabakuba ne badduka ate abakuba abasajja abo bannange tebaali ba NRA ebo aka UFM yalina amajje nga makambwe FEDEM yalina amajje nga erumba terumbika omusajja yakubanga Kampala bamuyitanga Katongole
Katongole bamuzaala Kitebi mwana nzaalwa y'Ekitebi abaana b'Ekitebi abantu b'Ekitebi abakyaliwo munsobola okujjukira era yamukolera olukwe olumutta bamuyitanga Kamya yali musuubuzi mu kibanda omwo Kamya jo oba Kamya ki omwana yabeeranga Kitebi bamuyitanga Katongole nga yayina gye bayitanga urban task force yali targetinganga ba foreigners ba ambassadors ba diplomat era nagoba ba diplomat abasinga mu Uganda era kasitoma logoba ba diplomat kiba kiwedde ensemanya nti banaye oli omusajja abatte munyama jege Museveni yakolagananga ne Katongole nga bakatongole bali mu Kampala batigomya ba diplomat battirawo emisana bakuba abantu ebyasi ne baga basajja balutwa basajja bo bote manya yali urban task force batemula abantu babba abantu ababbanga mu kikubo bonna waliwo omusirikale yabeeranga mbuya mu nkambi y'amagye bamuyitanga Sharif yali munyankole yali munyarwanda mulaalo ng'oyo mukubba n'alepinga n'atta n'akola ki baga abasajja bobote naye nga yalinga akolera Museveni baali bakola ku kyaya gavumenti Museveni addawo ekyovula bayerimba mu Saabalwanyi lwaki otyo okuva mu gavumenti ekimuganya okuva mu gavumenti ku abantu be yalimba natta bonna batabani bobote batabani bokero liemu lwe bali kimanya okero liemu Odongoto bonna beesibye ku Museveni abo bonna mubalaba mubayite n'amanya gaabo oyo Dongoto Emingwach okero liemu Emingwach gonaganyiga sirusiru lino li anwa Beatrice Anwa Emingwach ono mulugwala we gundi nawulidde kati ne Kasiyano Wadritsi manya akola oyo naye embuzi zonna ziri aba babaluwa mbagambe ne oyo Moses Sali myazaza tewali mu Uganda muntu yali asinga okulagana ne Museveni nga kazini yali yebaka ne Museveni buli wamu kazini nga wali Museveni wonna talina watatuuka afenda elonda Nyakairima baka siringi naye bonna yabakati Museveni takyategeera talina na magezi bamusiriwaza balina eddogo ne buli kimu befulambu batya Katonda balimba bawunza buli omu yenna Museveni ye yawunga kati tewakyalina gwe bamanyi bakwagala bakola kye baagala Museveni si afuga Uganda kati Uganda efugibwa famire ye muyina okweberera mba Uganda mwerwaneko tebajja kutta abantu bonna kubamalawo bwe kiba munnaffe bamuse mugweyo ng'olwaliro mulabi abaana b'ekiboga bonna baweddeyo eyo Nankabirwa gye yerimba mbu abeera kiboga ya MP wayo ndooza mukirabye bw'avaawo mbu Nankabirwa yawangula ekiboga wa bonna beerimba bassamu kuteesa beerimba bakozesa sente za miwa musolo ekirala abantu abalya sente mubaleke balye sente baziri batuusaawa fe twalya sente za Museveni nze nalya sente za Museveni nenzikoowa ne today still being offered millions but I don't want anymore because sente za kibi sandiganyiza ndizongeddo zirya I will accept it ne sente za musaayi ate kamba buli gwe bawa sente namirire baziramiriza dda zisula mu State House banakalema balogane B nakalema alogo kamala oyo omukazi gwe mulaba oyo Janet Museveni aloganga kitalo kundi bonna ono Meja nakaleme aniyo gwe bakwasa kundi bonna baloga sente bagenda ozijja ezo nanga baziramiriza buli olugikwatako osiraana togenda kutereera your life until death egenda kukabirira buli kiro kyonna paka lobuligwa mu kabenje oboziryo oboziwe bamalayo obozikole ki ne bye bagulam byonna bijja kufa ebyo byonna bye balina by'obugagga bye beerimba nabyo bijja kubagibwako buli abbye Uganda ebintu bijja kumugibwako mwe temubaddewo ffe tulabye Uganda nali mwana mutonga ndaba abasirikale ba Amini tulabye abasirikale b'Obote Amini yalina abasajja amagye ga Amini gonna agasinga abasajja abaali abatendeke number 1 bonna baali bakayiira Museveni ekyamutisa kayiira kuba n'amagye agatendeke ate nga gamuwuliriza mwe mwali bakasire gwanga ate kasire gwanga biwero waliwo bakano Meja guweddeko ba Captain Chiza abavuzi b'ennyonyi wali ngawo ba Brigadier Nyangweso Maria Mungu bakano Taban Itabuka ba Faruku Minawa ba General Major General Mustafa Diris
bali basajja batendeke nga bamutendeka Brits Army yamutendeke batendekanga basabawa kubesasi ne bano bamwe bamwe tota waka babatendekera mu nsiko kuyiga mundu ngabo baloko defense emyezi mukaga mbo bamutendese bakutendese mutimba babalaga ku social media mbo ayita mbo sengenge wansi bavula batulosirwe lutalo abo mbala bawalampa ebiguni mbo awalampa tebaba tisa mwe abamu mwakalaba bwe mulabe ebyambalo omanye ekyambalo kitiisa nnyo naye temuli abamu si batendeke tebalina strategy ya lutalo olutalo nga lwaguddewo balabe basooka okweyongerayo ewaabwe gye baava Museveni kati akozesa abantu bannalwanda balundi basebeeyi babo bagundi abo bonna bakolera balinda kudduka ewaabwe bamanyi beeko bajja kwekweka mu Kenya mubira bitta abantu ono yatta abantu erw'enzooli yani oyo balinze kintu n'oggwawo obawulira baweddeyo badduka badda waabwe beeyo kubanga kabira yaabwe eyingira ne mu Kenya bateeso bagundi abeeyo tulabye nnyo ne Uganda yafa abantu bonna balimba babbye ssente bakola kino naye bonna bajja Siriya tezina gye zigenda bazza kibi kijja bagoberera mpaka kubanga abalwanira Uganda bafu abalala baleka abaana bafu enjala Museveni ali mu kutta abaana manya poliisi etta abantu oyo mwana gwe basse n'abalala basse bonna bali related ku bantu abalwana entalo tuyina famire zaffe tuyina baganda baffe bajjajja bakojja basenga ffe twalwana twaddembe lyabwe naye tebabalabawo olyoka otuula erimbo ly'essente babebe kulubani ezijja kubalakira bajja kutuuka ekiseera baffe abo bonna bakufu parliament yo yasigala eyo parliament nasanyuka nnyo juuza abavubuka bagigwambu baba nga tebabadde bipange oyo Kadaga singa bakakwata ne bakatematema n'okatema Kadaga be basibye mu 7 sidde mugundi obukadde akaddi awunya n'obukadde naye ekyetadde ku gundi akeera kwekuba ambi n'okwambala enviiri entunge Kadaga talina mwana teyazaala tazaalanga ku mwana tamanyi nnaku yebweruma omwana wo bwafa tafa ku Uganda alinda lunaku lwe lutuuka mukazi mugumba style abo talina kyama tafaayo kujjako be yazaalibwa nabo mpozi wafaayo kitalumwanga ku mwana mubalaba ne mbasanyukira abantu bebusoga mwe namba kubira omulanga bwe mulaba Kadaga mu mukube n'amaggi mu muvume mu mulangiro omukadde oyo awunyo obukadde be basibye mu 7 mu ggwanga balimba mu parliament tewali parliament mu Uganda it's kifaananyi bekiraagira ne begulaba mu 7 P2 P3 senior 1 drop out gulimba mbu gwasaba Katonda mbu asaba Katonda muzimu ogwo golaba guloga tava malogo yenna omulaba n'endabika n'atunulanga ekisiraani basibye mukyala basibye Dr. Stella Nyanze Ruzirafu bwereere talina kintu kyali akoze yesa mu Minister Education talina kyamanyiyo kati akyusiza mbu bakyusa syllabus oyina obuyinza obujja wanga ne Kabaka tumwebuzizza ku bakabaka kati Museveni agamba musimanya akunganya bakabaka akole World Kings bwakola olukiiko nabo bagenda kukola olukiiko lwa bakabaka kulimba banoonya we banabbira abantu bali ku mayiga naye akeera kulimba abantu ebirala byonna tabyogerako ebiruma bannayuganda abalimba abaganda mugire bwe muti bakole bali tujjaka besasi abantu betulina okusooka okujjawo be bamayiga yayevula waffe naye nga si waffe tujja kufuuka violent one day naffe tukoye ekimala naye katubawe chance Museveni tumuwadde chance legitimate president yayita president twali tumanyi nti Besigye ya president kubanga yawambula akalulu naye ogenda okubitegeeramu nga naye yalinga mu ddiiru so is all wasted tetujja kukyawa abantu bubi nnyo naye tubawadde chance beeweeyo batandika okulaga ekituufu Besigye amanyi enfa y'akayiira Besigye amanyi Museveni ebintu byonna byazaakola bw'alivaayo n'ayimirira katuuti n'agamba Museveni yatta gundi ne gundi lwe musimbanga emabega wa Besigye naye temumusaamu gundi n'aka Mugisha muntu oyo nyinza omuweerayo muwa points kubanga tayingira mbitu amukwatako ate ye yayingira maje kusavinga gwanga lye Mugisha muntu siye muntu goyinza okuliisa oba okuwa nti omuwe ddiiru akole ddiiru gundi no that man I've been with him for years tayagala nonsense
era tosobola bimuteekamu. Be balinga abasajja nga Ivan Coleta, naye Ivan Coleta asirise busirisi, bonna kati Pecos Kuteesa basirise. Naye bonna balwadde balinatera okufa abo. Oleko tubuli abasajja mbooleta Nadduli, oleeta Moses Kigongo, oleeta bagundi, bonna tebalina kye bayamba ggwanga lyaffe, balizabuza mabega. Abasajja abakadde temubawuliza. Kyenva mbasabira mu abavubuka bannaye abaana abato, mutandika okwerowoozaako, okwefaako obulamu bwammwe, okulya obulungi, mulekerawo okunywa emyenge egibatta nga temunnakula, biwumba ne bisiriira ne mufa omwenge ku byalo, mukoze ekimubeerewo obulamu mulye kye survivinge. Twasurvivinga musika emyaka emeka nga tetulya lumonde mubisi na nsenene.